Right, a very good morning, good afternoon, good night. Masuze mutyamu masemwe n'abatulaba na flashlight online television. Musiyo n'okutwaliza wamu. Budde obusinga nze ngamba ze neebaza Omukama nti ennaku zino tulinga waliwo omukwano gwange omyagenda n'aŋŋamba nti tulinga nkoko za muhoozi. Enkoko za muhoozi ze zikola zitya? Nti ze enkoko za muhoozi buyinza okutukya n'agamba nti njaga munsalire konze lwaki nti oluusi abanyweddemu nengamba ekyo sikimanyi. Nemugamba terezaamu tulinga nkoko ya mutamiivu nti lwe lukya lwebaza Katonda kwa Uganda yatabuka. Soka nebuuza feba lwaki tuli ku bunkenke mu nsi yaffe Uganda olukya lwobala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Haji oswayo otya osibye otya obunafunafu mu mubiri mwebale kutambuza nsi yaffe Uganda ate mwebale kujagala. Alhamdulillah soka nafu kwebaza Katonda bikibanga amaloboozi gaffe gasobola okuwulirwa wakati w'abantu ab'omu nsi n'abatwetolodde bunaayira. Twebaza Katonda kubanga tukyalya ku mmere y'ensi. Omufu talya, tanywa, teyeebaka, tazuukuka era abeeraawo. Neefe kati si buguli. Twebaza Katonda nti bwe tuba tukola kuno ku nsi tukolerako emirimu egy'oku nsi n'egy'omugulu. Ennimiro kwe tusiga ate bye tulisanga eyo mu maaso ga Katonda. Kikulu nnyo. Twebaza Katonda kubanga yasiima era akyasiimye otuwa obuyinza buno obwogerera eggwanga lyaffe n'oddiweereza era nga gwe mulimu gwe tuliko olwaleero. Kikulu nnyo. Era naawe okusiya kwegenda okujja tukubaganya ebirowoozo kwe kwebuuza tulabe kiki zigenda mu maaso. Oli omubuuzi bwe yabuulira yagamba nti mukebere mutemeseewo oyo mukebere mugundi kubanga tolina kyolinoonya mu Isaaya kyotolisangayo kubanga Isaaya yali mulanzi. Kaakati naye bw'ojja wano tubuuzaganye kiki ku kino kiri ku kino olwo ozze eri Isaaya okwebuuza tukubaganye tulabe ekkubo ki lyetukwata. N'olwekyo nno obulamu buno n'amaanyi gano n'obuweereza buno tubuliko olwatteeka. Kikulu nnyo. Pawulo yagamba Timoseewo tosugaasugana ku bwayo bikureti beerayo otaasinziiraawo omala okutuukiriza bino longoosa ebyo ebyasoba maliriza ebyo ebyasigalira. Longoosa ebyo ebyasoba maliriza ebyo ebyasigalira. Awo tugenda okutandikira ddala awo nti National Resistance Movement kyeyitibwa NRM ebintu byeri mu kukola ennaku zino. Lwaki ngamba NRM kuba nti is the ruling government. Ebigenda mu maaso biri ku mugongo gwayo. Kati kubona ani ali mu crate ani alina okulongoosa agira abaayo alongoose ebyo ebyayonoonese. Awo tugende direct eri tulabiko campaigns bazitandise bulungi zibadde zitambula bulungi naye ekyatumazeeko plan ensi yonna okutwaliza wamu oluvannyuma lw'okulaba National Unity Platform omukulembeze w'ekibiina ekyo kwe bayita His Excellency Bobiwine Sentamu Robert Kyagulanyi abadde agenda Iganga nga olwajja mitanga emu okutuuka gyagenda okukola olukuŋŋaana ne bamugaana okugendayo. Neneebuuza lwaki embeera eno eri bweti konzi neŋŋamba waayi tulinayo the senior presidential advisor that is Alhaji Abdul Naduli. Kofe katujjeko gy'oli tukubuuze embeera eno gw'ogiraba otya byebyo
bye mu advise nga mukulu Museveni oba olusiera bye mumwaddeko ku advice lwaki batulugunya National Unity Platform ate nga mwine eddoboozi esobola okutereza embeteza eriwo mu kaseera kano. Kaakati ebintu ebyo neekakasa nkyajjukira twayogera ku bintu ebyo era enkola eyo twagyogerako nga ne pulezidenti tannaba kuggulawo kibiina kye kampeyini zaakyo. Tugamba nti nno era nentegeeza abantu wano nti obuzibu obutuliko olwaleero buli mu mikono gya omulamuzi byabakama kubanga eyo kati ye gavumenti eri mu ddiiro n'emirimu gyayo yevunaanyizibwa yekutulugunyizibwa kw'abannabyabufuzi, okutulugunyizibwa kw'ebibiina, okutulugunyizibwa kw'amateeka agateekawo okulonda, okutulugunyizibwa eri abawagizi abaneetaba mu byokulonda, byonna kati biri mu mukono gwa mulamuzi Byabakama wa Electoral Commission. Kaakati bwe kigenda okujja nendaba abantu be beeyisa mu Kampala ng'atongoza ekitusanyula nti yes ekyo kikoleddwa ku bano kitwagala ne ku balala awo tulyoke tukakasa gye tugenda kitujja kutuuka mirembe. Bwe gwatuuse okujja okutongoza kampeyini zo zennyini kuli kwali kutongoza tteeka na nkola ya mirimu. Abantu bakuŋŋaanye bangi mu tawuni yaffe ey'obulenzi n'obwaloyalo yonna obwetoolodde ne bujja engalabi zaabuze newankubadde enkuba yagezaako okutiisatiisa abantu ne balemerawo n'ekyamangu omulimu ne gugenda mu maaso tewabaddewo kyekangu. Kakati tugamba nti alhamdulillah era olwaleero nabadde tutegese kwebaza omukulembeze w'akakiiko akakwata ku byokulondesa. Mwebaza olw'emirimu emirungi egyakoleddwa era gyetwalabyeko mu Luweero. Naye ate jo bwe mbadde nga ntunuulira ku TV nendaba Katemba ate asasuliddwa. Nemati ebigambo byange byonna byobadde otegese nabigamba ani. Nendaba nga navumirira amagye ne poliisi okufuuka emu ku kibiina kati tebawandiisiza 8 poliisi kikibiina ky'ebyobufuzi eky'omwenda poliisi naye efuuse pati n'oleeta ne zimmamba ku kibiina ebyobutiyagaasi n'obikiika ate mu kkubo olemese asikulemesa kyoba oliko kyotomanyi. That is very true. Ekyo nga nze omusomi wa Bayibuli kindabikira abasajja bagamba Yesu nti azibula abazibu b'amaaso atambuza abalema. Oyo Yesu naye tabikola ku lulwe, abikola ku lwa Beelzebuli omukulu w'emizimu. Yesu n'alamentinga n'aga nti bannange bwe mbanga ekyandeeta kugoba mizimu egyo ate mukadde ke kamu ng'ate gye nsaba gye nkwatizeeko nkole bye nnaakola, olwo obwakabaka bwa Sitaani buyinza butya okuyimirirawo ng'ate bwegolokokedde. Obanga tuleeta mirembe tugenda kuteekawo transition ya gavumenti mu mateeka nga bwe gaateekebwateekebwa, ate bwe tubanga abantu bagenda kwenyigiramu tutadde abantu bano bakama baabwe nti mugende mbabuulire bwe mugenda okubakolera. Ne manifesito ze baawaayo ze baawandiisa nga nazo ze bagenda okubannyonnyola tugenda kutambula ate nga be babizibikira, olwo oba si gwe nnyini
azibula abazibu b'amaaso ate nga gw'omuli wennyini asaba sitaani yaba akuyamba ozibula abazibu b'amaaso abalamu. awo byabakama afuuse sitaani ebyaddaala kubanga bitwayogerebwa negamba ebyo ffe bwetubiraba tabiraba bebakuba endundu abo tabawulira olwo alindiridde kukolerera ani era ekiro kidde eri byabakama akolera ani bawutakula bannayuganda bekubanga bannayuganda ge amateeka agamuweebwa okulabirira kampeyini ennungi abazikola ababirimu nabo okweyisa obulungi okugoberera amateeka era kyetukakasa nti baatula mu lukiiko lw'abannabyabufuzi bannanabibiina abagenda okutambula bayisa road map buli omu wanaayita n'ekifo kye kyanaabeeramu. Kakati gwe ekiko ekiisa makubu okuba eyiganga okuba ejjinja okugenda eyiganga ziringa mayiro 18 ate kati bw'ozibikira agenda ayitira eruddawa ng'ekibuga okiraba wali nti ate genda oyitira egindi eyo gende wano bwe yatuuse oluvannyuma lw'eddakiika 45 ate atambulewo essaawa 3 olwo obudde buba buzibe abatakyasaana kudda mu kampeyini okuba kampeyini kuliko obudde bwako era oli bwakwasa nakukola paba musango nti wa kampeyini wayisizaamu obudde ddala baluga nti okuwa omuntu akokulya oba omuguliridde ogenza okugulirira bati balonzi abantu basalawo nti befumbire emmere yaabwe eyo bajje nga balidde bwetubeera wano agula ka bisikwiti kake bali abakatambuza sosi pate kubibasakulira ni ate gundi NRM gejireete emmere obulumbu abantu bali nga balirawo emiceeri oyo oyogera ku mulala ensini yasiwa NRM olusadija naye atufukidde ekizibu oyo mulala kale nno n'olwekyo ebintu ebyo byonna nga bimuli ku mmeeza titwalirinze nakusoma byabadde gindi nagindi twali badde twawulidde dda amawulire nga gava ku ye ng'avumirira bano era mu bano bengatta ku ssaabalamuzi ye IGP IGP atusonyiwe aleme kubeera muweereza wa Museveni alone abeere muweereza wa ggwanga. Very true. Ayakulira abapoliisi bakutte mundu bazikoze bwe bati nebalira n'ekimotoka kya polisi ekyatiyagasi n'emmamba oze kulwana nani gagano kwana talina muggo talina jjinja atambula bibye. Kale no ebintu bino byetaaga obwegendereza n'obukakkamu n'obugumiikiriza bakkirize muleke abantu bagireki beetengerere tukulabe kubanga kati nga olubiraga nti baatuta okwefuga nga tukyali bato tukyabula era kyobuddawo bagamba nti tusobole okukoowoola ku basajja bano bajje batukwatizeeko ne bwe tunaabanga tubatadde waggulu si kubaleeta mu bitongole bya wansi naye mu nfuga ezimu ng'ezo akalulu bwe katuuka nga tulina IGP omuzungu ajja kukamaninga n'abawansi nga n'abawansi bamutya. Kati ajja ogamba watiza abazungu bakomewo nze abo ebikola bifaanana biti ebyekito bagiraba dda si kutudda kutufuga koloni nga luli to guide us kyakafe tweremereddwe tumaze tulaba Kagame bwe yatwala Buleya n'amutwala agenda amuterezeeko ku nfuga y'e Rwanda wule wakyalwana ekyo kikulu. IGP nindiridde IGP okufulumya statement ekwata abantu bano bavunaana
ababa babadde bekiika Bobiwine mu bantu abo bonna ne mugisa omuntu bamulembesezi bamusomyeko muwulire. No, what's the intention? Yes. But don't you think it kayinza okubanga kabadde kugamba nti kati Bobi twamulemeseza kali ne mugisha katumukwatemu bagambe tino to Bobiwine alone. Teri kabi katono. Byonna kyonna kibi. Oba kikoza ani kibi? Kibi. Eno tuli ku transition. Egenda okukyusa obuyinza obujja wano buzza wano. Oba bakulonda dda ne bakulonda kuno oba mulonde mupya. Obeera candidate. Kyobudde banga buli candidate bamuwadde abapoliisi abamukuuma. Awo nabadde njagala okubuuza wennyini kati ono abapoliisi abamukuuma nadda bano babawadde His Excellency Bobiwine. Lwaki tebavudde ne balumbagana bali bavunaana nti oba kiki kyemukola kino nabo babagamba orders from above. Anti kaakati omulimu gwe bamuwa gwa protection. Bali tebavudde eri kujja kulumba bano we bali. Wazira bateeze gye bagenda gye bazibikidde. Era omusaala bye waawanyisiganya ngumi. Kale n'olwekyo bino enkola y'ekyana ekitendo bano ba IGP batusaasire. Tube ne poliisi egoberera amateeka emanye amateeka eddembe n'amateeka g'obufuzi bw'obwannansi n'ebintu byabwe gegaba gakola. Era olabira wano neebaliza nti olaba ebibiina ebibadde biyigganyizibwa kubanga senga tubadde nga bwe lwali luli awo emisaayi gyadde gigenda era kyenda abantu bano ke katego ke babadde bateze baleke bagambe nti ne kale balwanye temuddamu campaignings banonywa balemeseza. Kale nno twagala tutunuulira emirimu egyo nga gijja kutambula bulungi era naye nawuliddeko wano ku mawulire wano nabaga nti kati nno nti bataddewo akakiiko kagenda kugira ki ne Electoral Commission eryoka ebeeko kyegamba naye wateeka okubaawo quickest reaction kubanga essaawa egenda tedda mukuba kwabere kwakalulu tedda era luligamba tunakugundira kukuba kalulu baluteekateeka togenda ganya tugenda kwongezaayo kubanga waliwo ennaku ezaafa tekiriyo. I get your point, Haji. So nga makulu kachiro ona ovumirira ekyo kikole kyakoleddwa police n'amagye. Bamuleke omuntu atambule mirembe gye akulenga bwe kyali ku roadmap then tulabe ensi gye tutwala. Era neŋŋamba tino nammwe ba candidates nammwe mwekyekingire okutulira okulaba nti tokwatibwa mahabba ate kusaatuukira gyota mu kiwandiiko ekitali. Ne wali mu pulani byonna mwebiri. Tutuddeko exams ng'ate gw'otandika na birala. Tulimu exams ate gw'ogenda nti ngenda mu kirasi kusoma. Olina okuba nga weteekateeka dda. Nupu yeteekateeka dda olina okuyita naye just kugirimesa bulemesa. Aji nga twali ku point y'emu eyo nga tugenda givaako. Gwe, what is your say ku reaction y'omukulembeze wa National Platform kyakoze okugamba bannange tetugenda kukola kavuyo mbasaba ffenna tuddeyo emabega gye tuwulidde. Kitaze kituufu ekiddiba bakiddiza nnyini kyo esaaniiko endagala bazijja mu lusuku ezifumba emmere ne bagiriirako bewala erituusa esaaniiko mulizeeyo mu lusuku kubanga kiramba obanga poliisi go akakiiko ak'ebyokulonda kajja kujja kussa mu nkola ebyo tulina okuyitamu wanaavaayo avayo ng'omukulembeze bw'oba oziyiza kakati ffe katuddeyo kubanga era ke kaatuwa bino tugende kulumwetuwa kiki kyoliko mu kino yabadde mutuufu.
nange neewunya eno government ebyaddala nga bwetwagamba byonna biri mukolebwa under the same regime. Ajiwe bali nnyo otubikuddeko amaaso nawe ovumiridde ekiko kyakolebwa Uganda Police wamu n'amagye ag'enjawulo ebyoganda omukulembeze National Platform okutabaala Eastern Uganda naddala mu Iganga gy'abadde bamulindiridde. Kati awo neebuuliza, who is responsible to pay for his time and his fuel? Ezayononese ebyo neyo affairs bulijjo olaba togibuuza ani anaagikola byabakama it is byabakama gwolowooza buli incident ebeera mu Uganda nate oba ogivunaanani. His Excellency the President. Okay, awo tuveewo. Haji okozeeko mu offices nyingi mu government. Bw'oba ogenda kwesimbawo osooka no resigninga out nowaye office nogamba why ngenda mu politics office yange njikukwasizza ojiwadde boss bo nogamba kati ngenze byaki bya politics. Any office whether for the government or private whatever it is lyeriteeka. Mukuru Yoweri Kaguta Museveni Tiwahabulu lwaki tyarize soso ku resigninga n'alyoka adda ku gundi bwe baali bakola ssemateeka eyo 1995 ne 1962 tebyalimu nti omukulembeze w'eggwanga yasigala agenda mu maaso n'emirimu gye ky'oba olaba nti ayinza okuddira olunaku lw'atalinaako olukiiko n'agenda ayogera mu lukiiko luli olulala olw'engeri ddala olutali lwa byakalubu atuukiriza obulaga kubanga obweteefuteefu bw'eggwanga eggwanga teriyimirira. lulinga yabamuko omukulu Maama Nabbanja asooka okumusigira ng'abadde alina kyagenda okukola ekirala ekikiri mandatole kituufu era oli yaba agenzeeyo. So by constitution emuweddembe eryo singa bakwata mbuwaayiro butakwatibwamu egilimiti bali kutemwako ne president baba agenda kwesiba asooke office agiteeke bali. Era bino byebimu ku bireetebwa mu bujulizi nga tukubaganya ebirowoozo ebisembesa etteeka eryo okulireeta nga tokugumukiddeko ligugumukire kino n'obufaananyi nti etteeka eryo liyite naye amala okudda ebbali esabbiiti ezo bwe ziti oba emyezi egyo bwe giti. Fuba alina vice president which means vice president ayinza okukiwa nga akivugamukko alina prime minister naye ayinza kubanga vice president kifo kya byabufuzi ate naye ayinza okuba nga alina gye yeesimbye. Kale wano kyetaaga kulungamizibwa natteeka era abagenda okugabaga batunuulire ebikolobero bino ebigenda bigwawo banotinga ddawo okubeera platform y'okusinziirako okoola Caesar of President's activities mu kiseera ky'akalulu nga yeesimbyeyo. Ako natwo kalambudde bulungi. Kakati President kale katuukize nti aweereddwa etteeka eryo nti yasobola okukola buli kimu kyayagala naye nga mu kukyukubaganyako Parliament naye ekyogereko agendeko ebbali omuntu omulala yenna akwatemu. Kaakati wano kitumugamba era ekimusabwa nti gavumenti eno weeri akyagiduumira paka akalulu kalimala okuggwa ntula nti ani addawo. Kaakati naye obuyinza bwabukozese nga minisita bwe yabukozesezza utafiire naawa lwaki tebateekeddwa to antagonize with these people. Naye agambe nti sijja kwetaaga kulaba nga IDP alagajjalira abaserikale okugenda intervene in the political campaigns. Ekyo kimala. So point ojogedde mungi wogambye nti nkirabika ne police nakyo kibiina kya byabufuzi ate kibiina
Gutula bicheta babe mu byobululu. Mu byokulonda. Ekyo kibiina. Takyali mukuumi. Naye is an actor. Naye Mukama Katonda yatonda Uganda n'amala. Uganda buli kimu kisoboka ennaku zino. Sanga police n'agamba orders from above tojagenda yenda. Naye nga buli kimu kirina okwanga bikirina okutambula. Okay, aji nga tukyali ku kimu ekyo eky'abasirikale. Lwaki ebyaddala kati nzikiza point nti police nakyo kifo kibiina kya byabufuzi wano mu ggwanga. Okimanyi nti tulabyeko abawagizi aba NRM oba banupu oba FDC abamu kwabo nga bayize ebipande bya candidate to candidate. Atweko ne police yemu eyuze ebipande by'abantu. Setutaba kulaba ko omusirikale yenna avunaanibwa kweyensonga. Abomba bikubyemu ekigundi ky'ekigala ky'emmundu abalere embale bajonezi emmundu bagala kuba abantu nga bayize ebipande bya Bobiwine omukulembeze oyo. Kaakati ekyo kiraga nti ensi ezikyali ento. Obuto bw'ekintu kiraga nti ayonka oba alira ku ttaka naye kiraga bikolwa. Byetulaga nti ensi zikyali eki nto. Kaakati tukyali n'ensi ento mu by'okussa demokrasi mu nkola mu nsi zaffe. Demokrasi alabika akyali so weak in Uganda. Mu Uganda muno. Kubanga ebitongole byali badde bikuuma eddembe n'okuleetawo demokrasi ate bye bimusiikuula. N'olwekyo transitional period ey'okuwaayo obuyinza okubujja ku mulala okubuzza ku mulala ekyo tukirabika nti tukyalinayo emyaka emirala nga 4. Muzungu akomewo n'okubituusa. Oba tuweemuko pati endala ebe etwalemuko. Ate onoogiwa oti anti okugiwa teeka likugamba teekawo okulonda epati eyo bagirondemu omuntu oyo tumukwasa obuyinza. But not simply imaginary. No, but going on in humanity and being a politician and being a presidential advisor, activism between. Do you see Mr. President Yoweri Kaguta Museveni giving power in peace? Nagamba mpangudde keti tukwagamba nti najja na kotopini. Do you see that in him? Obwo bwe bwali obudde ku kigambo ekyo. Naye ku ssaawa ya leero nga tumaze n'okuteekawo ssemateeka agobererwa ebya kota pini oba tobireeta. Wazira ate nga mu ekyo kyategeeza nti obaana bali be banaaba tubabye abo banyiige bagende mu nsiko nga bwe twagenda mu nsiko. Ebyo tebikyaliwo. Naye aveeyo bw'aba wanguddwa. Bw'aba awanguddwa kubanga yibisoboka okubireeta. Era tuzze tubikola mu nsiko nga tetunaana kuvaayo nga balonda obukiiko abantu ne balonda abadde chairman bamuggyako abadde gundi laagira bwe bati kyobula twajja wano nga gavumenti twasitula nsitule ne tugiteeka mu ntebe. Naafe tetwafugibwako ku magye. Twafugibwaki lukiiko tulaba National Resistance Council, National Resistance Movement, eyo political party gye twajja nayo era eyo gavumenti gye twajja nayo ne ssemateeka waayo ayalimu ennyingo entemeeteme 10. Twajja ebintu tubitegeera bulungi naye ate nga baga nti bufa magoba ate kati ku nkomerero twali badde tugamba nti tumakiwalinze ate uya tuwotinga tusetinga back. Kale
mwebali nnyo abakyaliko tukyali mu kuwayamu ne Haji Naduli Abdul ku nsonga ezigenda amaaso mu ggwanga naddala bino byetulimu ebyokulonda 2026 2031 tulabe whose candidate ali suitable okugenda ku ntebe ey'eggwanga naddala mu bakandidate ab'enjawulo. Haji njagala otutangazeemuko mweno ensonga eya obanji tentya okay kuno okulonda kuno okugenda maaso mu ggwanga bannabyabufuzi ab'enjawulo ab'ebibiina eby'enjawulo lwaki badidde manifestos ez'enjawulo tuzirabyeko His Excellency Bobiwine ya last year erimu enkyukakyuka bye twalabyeko nga gisomera eri eggwanga ne tulabako eya mukulu Yoweri Kaguta Museveni the presidential candidate of NRM na Yoweri lwaki eya NRM yo tekyuka byasubiza abeeno abeeruweero eragereye ebiddamu byagamba genda tukolera luli twakola enguudo tukola enguudo bakyali mu nguudo prosperity for all lwaki yo tekyuka manifesto y'olowooza omanyi bwe tuba tuteekateeka amagye okulwana amawanga gonna si walowuka twawula ebibinja kino kya ku ttaka kino kya muzinga kino kya gundi kino bwekiti eno Air Force kya mu bbanga naye byonna tetubisitula lumu bigenda in a series ekitta bano bannabyabufuzi bwayogera n'ebinyuza bireeteramu tetulimitinga ekyo kyalibadde kisinziira nga kibwa ku arrangements za gavumenti ti omwaka guno tugende naki omwaka guno tutuulidde ensonga 3 ne bajja baziyimbirira ne tubawa akalulu ne bazikola ne batuuka we zituuse ne baganda ate kati ku mulundi guno tugenda kutunuulira kino nakino nakino kyekiri obubi ebyalibadde biwa amatu okuwulira obulungi naye bw'okwata ku matu g'ensawo byonna n'obiyiwawo lumu kyoba olaba ng'ate teri kyojja kujjamu kyotoze kirina obwetaavu ate tekyakolebwa kikireetera ekyo nze mbadde ndowooza oba asangulako myaka ate ekiro ekyegisanguzaawo kyenkugambye yakwata ku nsawo amatu n'ayiwawo byonna ate byonna nebitagiraki nebitakolebwa kale kyoba olina okukola era kubizza era bw'obizza bifaanagana na biri leero omuwolereza bwolereza apaana kikyo owekitiibwa Bidandisali ng'akyali minisita wa local government nange nga mwendiri yatuga nti mwekittamu aba local government bwe mukola bajeti zammwe ozikola lulindi ng'omukunkwalaga ennaku wenomalayo meka nti kubanga talinaako wijja kusoolooba akugamba 2 zonna zijja 5 zonna zijja 5 kale no n'olwekyo no bajeti zino tuzikola nga mpanvu ate era ne zitasobola kufuna ssente zizimala kyova olabanga ekyo kikomawo mu bajeti ya myaka 5 nga buli omwaka oguddako kigira kikomawo Haji okulonda kuno oloza kwe kumu oloza kunaabamuko emirembe okujjako nga byama kakati awo
byabakama yemubuza akyusa jjiya ayinza okututeeka mulungu kaakati bw'ana akyusa jjiya enkola entuufu eri abavuzi b'emmotoka ku luguudo lwe emirembe gijja kubeerawo bw'anaafuuka nampulira zibi awulira tawulidde tuyinza okukomekkereza nga tuli waasi ng'amakulu tetulina nze kuno okulonda nakutiddemu kuli unusual luli twalina covid netwerako nga tetutambula nnyo tuli awo ne kuno kulimu okutambula ne muzeeri kuno anaamalako bannange anaamalako muzeeki muzeeyi Museveni mulwadde ndaba maanyi oli mulamu nnyo eyo bikwata ku energetic oba physical energy is strong naye fe kyetutayagala yekendeera buweereza ng'ate alekera anadda mu bigere obuzibu ng'agenda kuba ng'atandika alina okubalansinga the boat kakati katugamba alekewo anaamuddira mu bigere ng'alina waatandikira naye kumubeerawo nga kati gwe alifa gwe omega tebijja kuteera bulungi ayinza okukyayisisa ekibiina kyaffe betuweereza nebugenda okukeera enkyanga bonna batadde nekikuma kwi sebonna ekibiina ekikulembedde ebbanga eddene bwekiti okukibwamu nokireka nga kiri ton pieces oyo anadda dde yakiwumbewumbe kibune buli kataka k'olinnyako ekigere ekyo byetaaga obwo. That's very true. That's very, very, very true. Ako bwetuba tukola ebintu nako tukabaliremu. Okay, that's very true. Tukyagenda maaso mwena abaliko bana Flashlight on television, we totally appreciate mwebale okwekumirako ate mwebale okutukiza mutambule naffe. Era naffe bwetulaba ensonga zino, ensonga semasonga atujjako wa Haji Abdul Naduli n'atwamu ku analysis and updates y'ebintu byenga bwabiraba ate nga babina okutambula. Haji, omukulu gwe bayita IGP bayita byakagaba oba Minister of Security yonna oba defense whatever it is, mukulonda kuno balyeyisiza batya? Andi bwowulira ku kigambo nti IGP oba oyogera ku social power, peace and tranquility, law and order mu gavumenti byo omulimu talima luguudo, tazimba ddwaliro, tagula ddagala, y'obulamu bwe kulabirira bannansi obulamu bwabwe n'ebyobugagga bwabwe nga bikuumiddwa ki bulungi gwe mulimu. Naye ate betutunuulira ng'obwo bwabwe butoloseeyo obwasindikiddwa okujja okukuuma ennyama bugajambulanga jambula. So better teno abatuuliriza temulowooza nti no Haji avumye abatavumye alese example nti kiringa buno ulekawo n'embwa zikuume ennyama yo naye ate olwetoolamu kobooti nezigigwako. Bwe kigeraageranya n'embeera egenda mu maaso, omugaso gwa poliisi kukuuma abantu na bintu byabwe. Ate kakati ate babiriko bwe babirya olukuumibwa buliduddawo buno buba bwennyini buno buba bwennyini bugajambula abantu. Noja mundu bwoti nogitunuza moti mu bantu gamba n'oleeta ekimotoka ebyo ebya bbulu ebinene n'okikeeka mu kkubo oba otegeeza ki? naye Uganda nze nsaba Mukama Katonda buli lukya tumusaba ssaala kwa Uganda entekyasoboka. Uganda entekyasoboka. Kale
So checho so mugaso gwa IGP n'abasigadde bonna kukuma bintu n'abantu. Yes. Ne bo badidde ku muntu ne bamucyankalanya. Biba kugumukiddeko. All right. And that's very true. Haji tushagenda maaso. Haji nalabyeko kitente ono omukyala gwe bayita Prime Minister. Mukyala Nabbanja. Ensi talina credibility, abantu bamukoye kiki. Abadde kwano mu Eastern ne bamumungoola. Abadde ne Bungereza ne bamumungoola. Kiki abantu baffe nga tebakyawera bulungi buli batambula mu kwebwe. Analysis yemala yokka. Mamu wange bw'abanga agenda Jinja akimanyi gavumenti ye gyakulembera siyakola bannajjinja be basuula kadaaga bakimanyi bano be babiri mu mitambo. Kaakati bali abantu bali babadde restored n'omukyalo oyo ebbanga lyonna mu problemu ze ziba ziguddeyo. Kaakati ne bw'obanga ogenda kwogererayo sengejje binaabajyamu. Mu politics nga tunoonya obululu nga tusaasaanya information endala zonna omala ku studyinga ki ekiri eyo then olyoka olumba. Kaakati nogwo bw'ogendayo genda ne bonitulayiza bw'oba okozesa obululu. That's very true. So ko kibaita previsibility study. Omanye nti nekifo kino ngenda okwogerera mu banyiivu ku kino na kino. Mbazizza nti engulu. Naye tojja buziminambaalo mulundi gumu n'otomera nabali bategeera. Naye badde okimanyi nti nno omukulu gwe bayita Yekolera Kaguta Museveni wazze Luweero yabagambye nti abamu ku bo n'abagamba ekibatta okulonda opposition. Nakati okulonda opposition just erundeddwa in the last 4 years only. But from 1986 up to 2020 NRM bichi byekoze abantu esobola okubazza emyoyo kati okujjako azze mu kuba kudaalira tiyakoze previsibility study. Sigi yasinzidde yazze ng'atunuulira ababaka bwe muwaweereza mu parliament. Bannaluweero babagasizza batya. Ate nga nabo baalaga obulagajjavu obwalaga nti tebamanyi byabufuzi be bakulonda ng'owa Nuupu tubalonze ekibiina kyo nti kirina essente. Bw'olondeko alangirira nti ekibiina ekyange kirina obuwumbi bwe buti obujja okuwanirira gavumenti. Kale nekyo baali badde bakitegedde tebwe bagenze na mikono tupu myaereere wazeera na bujjuvu bwa bwongo okutunuulira ebigenda okukolebwa mu ssente z'eggwanga ezigenda okuŋŋaanyizibwa n'ensaasaanya yaazo. Bw'obayita ti mujje tuteese mujje tubayigirize engeri enkiiko zezisuulwamu tibagenda kubakolako indoctrination olaba obuzibu bw'amaaso. Kaakati gwe bw'otogenda eri gye ziva Nuupu eneekuwa essente ezirina z'onoolimisa oluguudo. Oyina essente zinaagula eddagala tewali mu malwaliro temuli ddagala. Kaakati wali badde okola ki mu lukiiko luno? Ogwo mulimu wa eno gy'oleebeetera eno gy'oleekaalira biri wali. Gwe Minister of Finance tulage ensimbi mmeka z'otadde mu health, tulage z'otadde mu roads, tulage z'otadde mu education. Ebyo si byobanga olwaniridde olwanirira ebyo oba olwanirira bibyo. Era ogenze bulungi ku point yaffe baddako nti of late mukulu Yekolera Kaguta Museveni in his manifesto yagamba nti for them as NRM we are here to protect people and their resources
and their gains. Chichi omuntu wa wansi yagamba why manifesto ya NRM enkoze beti ne bweti nsimbi bichi yagala okuma okujjako okuuma ebyabwe bye babba kimanyikiddwa okuuma olaba ebitakuumiddwa bitubira abantu babira bye baleekaanye ye poliisi obutakuuma mirembe gyeteekeddwa okukola ate nerumba abantu okukkuba bakuba. That is one. Olwo peace and tranquility eyajja gyeyajja nayo omwaji gyabala ate obungi n'abudde naye ku ssaawa eno ate yenyini yajenaabula kubanga abajenaabulawo bantu be. That's true. Oh yeah. So there is no gains for omuntu wa wansi zagenda okwesiba. Andi kakati bw'obimugamba ate ng'obikuulawo. Peace tugirina. Peace. Unity tugirina kubanga tukwegatta ne bakola n'olukunkumuli lw'ebibiina by'obufuzi ekiraga nti the order of association, free of association ekoze. Era nkukola nti mbuulira ebibiina by'obufuzi biri bameka oba embuulira biyinza okuyimirirawo nga tewaliwo kugattagana. Eyo weeri naye kugambye nti ekitta ekyo kwe kutuuka waggulu ate bano abaali badde bakola ebyo naye bakubanga bali baasinze ate be babisaanuula be babisaabulula. To protect their gains. Bitutuuseeko ekimirembe weekiri gw'otambula n'obaana otuuka embalala otulagako ayimiriza emmotoka okujaaza. It means that there is peace. But Haji botunulemu eyo point nga bw'ojogedde peace. Peace without money in your pocket, it's nothing also. Oli ajja kugamba peace kale tewali lutalo olwonkole ki sente zinajja. Kaakati awo zinaakuba akalipo n'ateekawo PDM nsimbi bazireeta ku miruka awo ekikyamu ekiri mu kyo ate kidde eri minisita wa local government n'owa finance ti ensimbi ezo baziweereza zituuka ku miruka egyo tulage nosinkana nga abantu oli awandiise eŋŋanda ze n'abali emitala w'omuluka guno abawandiise wano kaakati ekyo kiddayo eri ono nti bo bennyini abo abateekeddwa okukuuma ebyaffe be babisattulula. Kituufu. Mufo ky'obikuuma basattula be babibba. That is very, very true. Haji point ojogedde bulungi. Okay. Mwebali mwenna abakyaliko otamba ne Haji. Haji, waliwo kyaneewunyisiza of late. Nalabyeko kadi za National Unity Platform zatadde abantu ku bunkenke. Sinaba kulaba ku kadi za NRM tezibatadde ku bunkenke. Olowooza is that NRM is a direct giveaway? Oba it is easy kufuna kadi ya NRM ng'ogenda kwesimba kukiikira abantu. Sikayingidde bulungi. Nati njaga tukoleko vis-a-vis National Unity Platform bayise mu kukunguuta abantu okufuna kadi okufuna ababaka okubakiikirira. NRM yo nga tekikola. Kikola. Naye oto mu vetting. Akakiiko be baatuuka baasindikibwayo n'ebiwandiiko byabwe babitwala eri ow'akakiiko akakwata ku byokulonda. N'atunuulira abo abaalina abaalabika ng'empapula zaawewuka kye baakola abaga nti mwe musigale wano tojja kuyitawo. Kaakati abaddamu okubwetinga era akakiiko ako
nga abantu bo era beerondereyo wano Nuupu ye yasalawo ti omulimu keguze mu nyumba tuleme kulwanaganira bweru naye era kyeyadduka eri kigize eki bano aba bwe yateeka kakiiko balimu nti bw'olaba ng'omukodo n'ow'omululu tomuteekanga kuki kugundi ku byokugabula bw'aweta ekkoona n'awuuta ku ssupu naye sooka omuliisa kkute abe ng'olubuto lwe n'emmeeme ye tekyalina kyakuwankawanka naye ne bano aba Nuupu abantu abaagabisa be baagabisa baalimu obuyala ate gamba nti nga n'ekigendererwa kyabo abagenda okusootingibwa n'eri gyekiri kubanga wano Nuupu ebadde erina abasajja abayigirize ab'amaanyi bangi kyobudde olaba nti ne opposition akakiiko akali kubanga obukiiko obuli eri bwe bukyekenga bano abali mu gavumenti obukiiko abakulembera obukiiko obwo bava ku opposition kale bw'obanga otwala kuliko omusajja abuuza wano ekibuuzo nti naye ddala bwe tubanga taddewo minzaani ne tugamba nti ejjinja Seggona ejjinja tadde ku luseniya olutekwako sukaali Mathias walukaga eno lyejjinja yalina apima obwenkamunkamu bwa sukaali oli oliraba ddala nga ejjinja eyo liyinza obuteekuwona biriba lyakulembera mabega ligenda lemerayo kozgat era kakati kugwe nga kinoomu toli kakiiko kali yes tukkirize negwe olaba otya ani yali wadde asaanye okufuna kaadi eyo ayasaanidde okufuna kaadi wali wetulaga si wakusanyusa abantu kuyimba si kubazinyisa mazina si kubakubisa nduulu etaaga obwo bw'onoosindikayo abatalina bimwa gyogera buli ekijja okujja Buganda kijja giyitako kubanga talina abalwanirira awo oteekwa kutwala babwongo bateesa mateeka oba baligenda kuteesa mateeka Walukago n'ategeera amateeka okusinga Seggona oba bali abalina seniority embyobufuzi oyinza okugamba nti Walukaga yasinza seniority embyobufuzi okusinga Seggona bw'obanga Seggona ng'omuntu tomwagala kakati ate watu tuliko bya mukwano ogenda okuleeta ekikuli ekijjula amazzi gaboogenda gende awo naye nalabye wabaddewo yinkera ekintu kyakyami awo demokurasi bwetwagala bwetwagala Haji nga tumaliriza bw'oweyinga national platform ku NRM nodira FDC because the three parties ez'omuzinzi ez'amaanyi zetulina. What is your say about these three parties mu ngeri eno nga tunagendayo nnyo nga tunatuuka kugidiscussingako? Mbadde nkusaba okubiramuko ku ttooki mukwano gwaffe Dr. Kanal Kiza Besigye, every time they are dragging him in the prison, ekyo kitegeeza ki Haji saawa zino? Lwaki encunya eyo kugamba lwaki omuntu amucunyiza?
nkyagenda n'ebigambo bya mutwe wange geno otafire. Omuntu bw'aba alina omusango otambula nako gwe gumukulembera paka mu kkooti. Bw'aba talina musango bw'amututteyo okulembeza byo byakunoonyereza tunoonyereza wakwata waaki nga tonnaba kwekakasa ku byogenda kuvunaana. baleme kunoonyereza ate ng'ali munda. Gw'anoonyereza noonyereza omaleyo then olyoka omukwate era ogambye tiye ne fayiro yeeyino ng'omusango gutambula. Naye gwe noonoonya omuntu n'omukuba akaduuka oluti ate ngenda kunoonyereza womuleetedde ku kyo. basing on what? Yes. Oba babadde bateebeze nga batugamba nti no tuteebereze. Si byakuteebereza bino. Awo bukyali Nasareti. Bino eby'okutyaŋŋana kw'ebyobufuzi mu bululu bikyalina ebbanga ggwanvu okusomesa. Be beeyagala kufuula topic bagiyingize mu sekita ya politics training. Baana abasoma politics bagiteekemu bagisomese abaana, tufune abaana abanaafuluma enkya nti babirina muli sota gwambigwe. Ekyo ekikolwa kye bakola okivumirira. Kikyamu nnyo nkanda wane nga tebakutte ku ggwe nga tebakutte ku wuwo. Naye baba batulugunya owulya wulinoga ti senga mbadde nyina eddowooza erikolima n'alikolimidde oyo buli omu n'afiira mu buliri n'atasuukuka. Eneeyisa yaabwe nkyamu nnyo. N'ogulumizana nakiro ate ti ate bayiseewo etteeka era olwanyisa kino ate bakole nsiri amateeka ge mwayogerangako wano wajja tolimbalimba bulimbirimbi. Ebyo ebitutengula emmeeme abantu ne bawagira ne bessa mu kirala ne bessa osobola tulwanyisa omuzungu. Tolika nti bw'anaavaawo ojja kulaba nga buli omwanywa kacayi akamata nekaawa akaliko n'olububi tuganda tikali ogenda okujja ng'ate batulaga birala nga ne sente genda ogula hafu kiro togirina yeeka kacayi akamata akaliko n'olububi kaluwa. Tuzedde ku point eri nti ebina bino ebisatu byonna singa oli akubuuza nga bya yes or no gwe saate siwoogwa nti ekibiina kya National Unity Platform ne NRM ne FDC kibiina kye wali etaaze kigendeko mu buyinza tulabe ku Uganda ey'enjawulo. NRM kijeemu kubanga ate yerimu era yeteekateeka by'obiku ena tugijemu FDC ne NR ne NUP okusinziira ku neeyisa z'ebyo ebibiina kiki kiwali alwana ng'alwanyira kiki tolina bw'omugeraageranyiza nti neeyisa kakati nagirabye neeyisa gundi bwe yagenze ku luguudo bamuganye yagambye atya nti kale oba kye bagambye katukome wano today eri yatutuma yaani byabakama. Yes. Iyo patience ogiraba ne wazira n'ogundi bino ebyavudde mu kwogera kwa FDC gwe saategedde bisi byabadde agamba Nandala era kyebakubiriza nti mbe mulonda abantu abategeera eri tebayogera lugisu tebayogera lugondi tebayogera kino bayogera n'emiziri oli bw'aba talwekakasa bingi byatajja kubaganyako birowoozo kubanga teyabitegedde byamubuusa.
That's true. Bw'anaaba akitegedde tajja kusobola kukiwaako reference na kukyogerera kubanga ali incapacitated. Okay. Kano n'olwekyo era otukubira nti mulumba mulonda abamusimbawo mulonde cream anaasigala nga ku kyayi asigala atengeeta waggulu nga walolabye essaabu erituula wansi ndibeera waggulu wa supu balitolewo mangu. And that's very, very true. Kakati Haji, bw'otunuulira action ey'omukulembeze wa National Platform singa agambe kale tulumbe anti nkugambye olwo yali badde akaguddeko obwongo bwo bwali badde buyiise yakozesa bali kye bamubanja n'ebyo ne bagenda ewasimanyi waani ebyo babanja be banoonya mu bantu babakozesa ensobi bakugambye nti aba-opposition beba tebafaanana naye ng'ate ono yabikuteeze. Now they outsmarted them. Okay, and that's very true. So mwena ababaddeko ku flashlight on television abatambudde naffe okwali twatandikidde nga tukyali ne Haji Abdul Naduli atuwadde his analysis ku mbeera egenda maaso mu ggwanga n'atwalina ku magezi nti eneeyisa ya his excellency Bobiwine nga bwe yeeyisiza kyabadde ya kintu kikulu nnyo. Sebo Haji atukwebaliza ddala. Thank you so much for the advice. N'ekyokubiri n'atugamba nti no kindly mukulu y'abakama bw'aba akyayagala mirembe mu ggwanga muno atereeze ebintu nga birina okutambula. Naye Haji nze ndabira ddala nti omukulu y'abakama erinnya lye ligenda lifuuka kintu kirala. Ni Lunyoro oba Nkinyankole okukama it's milking. Okukama and the name byabakama kiba kitegeeza nti bino byoliko si bibyo byabakama abo. Erinnya lye ligenda lituukiriza byakola si bibye ne byabakama byabali si bibye. But in conclusion nti mukulu y'abakama bw'ateeyise bulungi ajja kukamibwa bajja mukama mu ngeri emu oba endala. Ate bali mukuba mu kkooti aligamba nti kiki amagezi temwamuwa oba akole handover abasulewo ttawulo naye singa asulawo ttawulo Haji n'agamba okusinziira ku nneeyisa eno bwe nti bannange sijja kusobola nze nsuddewo ttawulo mbivuddemu kuba muvugisa bubi mmotoka eno motoka ngivuddemu mufune drive omulala. n'eddiini ekugamba kipuulangirira n'olwanyisa ekibi n'okisuula wali n'ogenda nakiri oweenye emmeeme eyo okufa awonye emmeeme ye okufuuka ekitagasa mu ggwanga. Haji sibula na platform bannange mbeebaza okutuwuliriza okututegeera naye kimwafairingayo ekimu tutwogera naye oluusi buli omu ategeera bubwe ne mutakomyawo ebyo bye muba mutategedde. Tubitangaaze ffenna tutambulire ku PCM. Nkakasa nti lwe mba mpise ku mpewo kuno mba ngezaako okutwiminga abantu tube nga tutambulira ku PCM. Bwe tuba tetukwataganye nziriza ekibuuzo ekyo olwoliddako nkirongoose opaakinge era nawe osimbe musuuluulu. Njagala okwebaza bana flashlight abaterawo mukutu guno tugukozese tugwagale era tuguweereze ate era gutufuuli kituteekeddwa okubeera mu ggwanga muno nga tuliweereza nga nalyo lituweereza. Tujja kubeera bwe tutyo ebbanga lyonna okutuusa Katonda lwalituyita ate n'atukwasa emirimu emirala mu nsi endala.
bowulira statement eyo omuntu oddamu amaanyi ogamba tujja tuweereza nga tulano ku nsi ate bali batuyise tuweereze ebirala ebibalijjali batutte yonna ekyo kikulu nnyo ninange mwina bana Flash Channel Uganda mbebaza bitambula awamu nabo ate nange ne mbasaba kandi bulaba emanye ensi eno ntono nga bw'ogambye essaawa tedda mabega esigala etambula n'obulamu bwaffe tebudda mabega tusigala butambula nkusaba gwatuliriza Haji yatugambako alina ekitabo kyamaliriza okuwandiika nenga that book it needs to be launched mulimu abamu ku abagamba mwetaaga okuyitentya mwetaaga Haji okumwagira enamba ya Haji mwagifuna simanyi feedback how far you've reached kwa twetaaga akatabo ako at the end of the day tukalabeko bokayita akatabo it is a booklet ekitabo kya Haji kyali mu kuwandiika ekyo page bina plus it is a real textbook. Yes, ekitabo ekyo tusaba kindly kibeere launched gwe atali mu kasaka soma ku kye byali mu kasaka atali mu ntandikwa luno ebintu birabeko mu kitabo atali wonga kugamba twetega kulaba transition of things nga bya planningibwa bisobole okubaawo omehaje oli munango muyagamba nti go complaininga no gamba eno government tenyambye gojiyambye kati haje bigambo bye bitukyusa mindset bituwa entegeera ate version endala so Haji ensi Uganda gitaddeko ettoffaali ebigambo bye bikyusa ensi yaffe so ensi ogiyambye sebo tata tukwebaza era tusaba Mukama Katonda akutukuumire pake ate n'olundi nga tunajja okuwanyisiganya ebirowoozo singa tufuna ekinaaba kiguddewo mu nsi yaffe Uganda musigale nga mutambula naffe musaba Allah w'obuyinza oyo asigale nga akutaddeko ekisa kye gy'otambulira n'ebyokola byonna Katonda akubeere mubeere bulungi mwenna bannayuganda akume atakumira mpeera mubeere bulungi mweraba